lutondo lubiri era nga mukaseera kano mugeri omukulu ekyalikola. Sabbiiti ey'okugema abaana Sipiika Rebecca Alitwala Kadaga agitongoleza ku ssomero lya Mbulamuti Primary School ng'emikolo gitandise n'okukumba nga gyetabiddwako abakulembeze ku mitindo egy'enjawulo n'abakungu okuva mu kitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu ekya World Health Organization. Banakazadde b'eggwanga bajjumbira okugemesa abaana endwadde omukaaga zinnamutta okuli olukusense mulalamu akafuba n'endala. Ekyewuunyisa abazadde bonna abaleese okugemesa abaana baabwe balabise nga bawala abali wansi y'emyaka 18 egy'obukulu. Okola bulungi ate era buzirako kyona kyamukosa ku mubiri. Ebyobulamu disitulikiti Kamuli ategeeza nti eggombolola y'ebulamuti yesinga okubamu abazadde abatayagala kugemesa abaana so nga n'ebyobulamu bakalulira okutuukayo olw'entambula okuba enzibu. Bw'atyo n'asaba gavumenti ebayambeko ku nsonga eno. Twetaaga amayumba g'abasawo gabeere ku gundi ku malwaliro kubanga olaba abasawo beebakawala. Ssente wa disitulikiti Kamuli Salaamu Nsumba asabye gavumenti enteekateeka eziyamba abantu omuli okugemesa abaana zisomese mu nnimi enzaaliranwa okusinga okuzinnyula mu Lungereza kuba luno luleka bangi nga tebategedde. The immunization messages you send out in English don't make sense in Lusaka. And you do make a mistake of interpreting these messages in Uganda and you think they work for Lusaka. They don't. Minisitule y'ebyobulamu bisookerwako Sarah Opendi alabudde abazadde bonna abeesuliyo gwa Nagamu kugema abaana kuba Paalamenti eriko etteeka lyeyagala okubaga nga lya kubakangavvula. Who say immunization is a waste of time? That very soon, once we pass the bill that is before us, it will be an offense once you do not take the time for immunization. Ye Sipiika Kadaga akubiriza abazadde bonna mu ggombolola y'ebulamuti okusomesa abaana n'eggwanga lyonna okutwaliza abamu okusobola okuwala endwadde zinnamutta. Lubega Ivan yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.